ne musabira atekeyo nga ziwerako naye abakazi be basinga okweraguza alabe nti sitaani talina makulu nzitwale musumba mu buufu bwe bumuobo mbadde njagala nkubuuza ekibuuzo kino nga mwe mugenda ne mwokya amasabo wali omusamize yali azze nayokya amakanisa waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki ndayakasenda kokafune mu nsozi bino byatugamba nti gwe sente osanga eyo mu ebyo twala sente mu nsozi kati waliwo eyakulaze nti waliwo ogendayo ebyokweraguza mwoyo yandaze ku lusozi olwo nga waliwo omuntu agenda ogendayo okweraguza mu kaseera wetugenda ogenderayo anti nze awo wenjagalira naye gwe oswami asooke yeeraguze agenda azitwaleyo nti baziwe omukisa zimaleyo ennaku zagenda wekwagala zimaleyo tugende nga tezinnaggwayo njagenda nga sina kamera era lulimu atya nnyo nemutaliko kugate tugende ate tuli mukwata vidiyo akatuuka simanyi nti ojja yasa ebintu byabenzi wali omanyi ngenze ekolayo kimanyi ogenda bitulaga ate nze bali mikwano gyange bali balabi bange wentuuka ye babbato sitaani wonna we mulabirako bbato era emizimu gyonna gyonna n'emisambwa nze tuwalagana kasita nkulabako gibabbato ebabbato luba lutalo tandikirawo kati omuntu oyo abantu abo njagala bateekeyo kasente nga kangi njagala okugula emmotoka ngenda okulaba nga mukama nyamba ngenda otuuka nga aliyo budoola ne wabeerawo budoola nga akatwalo kamu mpitira wali ku bondi ate manje oba oyitira kasubi ne tugenda ngenda bugenzi ku bondi omuntu oyo agenda ateekayo sente mukazi ne musabira ateekeyo nga ziwerako naye abakazi be basinga okweraguza alabe nti sitaani talina makulu nzitwale musumba mu buufu bwe bumuobo mbadde njagala nkubuuza ekibuuzo kino nga mwe mugenda ne mwokya amasabo wali omusamize yali azze nayokya amakanisa gammwe tolyanka amakanisa galumbiddwa ne bagokya ne bagakolaki anti mumanyi okwekwata abasumba gwe gwe musumba omukulu n'abasumba abato ne mugenda ku ssabo ly'abasajja ne mulyokya nabo bakimanyi tuli waggulu waabwe ate sometimes tekitera nnyo kubaawo lwa nsonga tebatulumbagana kuba naffe tetulumbagana namumubaleka era mbalenga basinga nabo beekwata abasamiza omusamiza wenu noweri ne bajja ku kanisa ne bajja anti naffe tumala basaba nti essabo tulyokye tosobola veri nogenda noyokya essabo lya munno amasabo galina ne registration sebo nga ffe tuli registered wano amasabo nabo bewandiisa mu gavumenti era ba property y'omuntu kati gojja genda buvyeno bakusabulembo ko gavumenti ekusabula emboko wabeera abantu bote bakusabudde ne bakusasuza n'okusasuza n'ogula n'ebyawongo n'ogula ebyawongo byokyeza kati twokya byawongo nga oli tetukkiriziganyiza ne bannanyini byo kubyokya ekivula abasajja bonna tebasobola tutulumbagana kati wakwita biba bimulemeredde naye yoyo ye agenda okuteekayo sente ku lusozi okwo ngenda zijjayo singa zimala omukama nanyamba n'ateekayo zimala okugula emmotoka ngenda gulemu emmotoka nvuga ate nseke ku media nti nalonze sente mumanyago mu lusozi otwokyayo totwerabira sitoni sente y'omusamizi ono agisobola ogiryanga gwe ng'ogisobola ojja kuba ogisabidde ekyo tukirinako obuzibu Stone ku sente atabuka era mbadde manyi tugenda ffenna tugabane sente mukama yaziraze nze tulina ffe okusomozebwa ffe boolaba ettaka wanene okukyakyo tupangisa bupangisa wano mpangisa bulijjo mulimanyi wano wammwe tupangisa bupangisa ng'owaawo nnyo location twagala kugula ttaka kati mukama ayinza otuwa ekyamagiro ne tugendayo ne tusangayo $1 nga tutozibulesinga kubanga naye alina bwayagala azibulesinga amala abeeko ne byazikozesa kati ye kyayita okubulesinga kati mukama kyenjagala katonda kyayagala amulage nti nokosi kubulesinga bula kubuza
Kati plani yoyo omuntu gogambye agala aziteekeyo mbu akomewo azikime nga zimaze okufuna omukisa. naye lwaki ogenda ddi? naye nja kunyiiga n'amagye gogenda okuteekako ngalye gompita mwangu nalya sente z'ewaka ku Kigali. naye natuuka nembonaabona nnyo olongense ntwalaganya neŋaha nabba sente z'ekigali nabba sente z'essabo zezimbonyabonya nga ndowooza kituufu zezimbonyabonya kumbe wa nyina bizibu byange birala naye nalya sente z'essabo wawoomerwa ziri nga tujjayo sente buli lunaku netulya so akati tugendeko somba toli mwangu nze byentya gwe byokola naye mbadde njagala kolo naffe tuyite tukuwolekereko tuzijjeyo omanyi kati mu nnaku zino eno ndi mukweyawula nnyo nga nsabira eggwanga wetwolekera wetwolekera nsabira eggwanga ki ekiri mu ggwanga tugenda nze ndabamu kimu kyokka gweolabamu biki olabamu ekigwe nze ndabamu kalulu kyekyokka campaigns zatandise kakati waliwo nno ne ba agenti be Magombe bebasindise babasindikirira ffe okusuula makanisa okunywa omusaayi by the way okimanyi nti nno nali nsembyeyo nga mbaga nti njagala kwogerako ku underground plan gyeyina naye ng'eyitira ku Nyambala. olaba abantu bonna olunaku lumu oyo yajjako naye nga yambadde essaati bwetyo oyo musajja waliko kamera musajja muleke neri wekyomuwuliriza nnyo wetutuuka ku musajja muleke ajja kujjako kamera oyogere ng'olowooza kweri okitegeere nobusalamu ajja kujjako kamera ffe twogere kyoba saagala mugamba kakati mbadde nsaba bannayuganda mwenna abampuliriza nga gokkiririza mu bigambo Pastor Kango byayogera obanga okkiriza mu Yesu nannyini ggulu n'ensi wear the plain shirt or t-shirt nga teriiko bintu oba okugeza ng'eriko colors nanze leba plain naye t-shirt zino eziriko ebisajja ebyasamye t-shirt eziriko emisota eziriko zino zidinoso bannange ebyaddala ng'oyambadde kibiiki we yakyo kijja nekitandika okumira omukisa gwo buli omuso gujja okusinkana kigumira bumizi ekyo ekifaananyi kiri ku ssaati okimanyi nti nno nze mbisangano nga byenyumiza n'okwenyumiza kyesinkana olaba osobola okuyisa omuntu omwoyo oguli ogw'ekifaananyi kiri oguli mu kifaananyi kinewakyo kibuuzaako nekigamba gye muli naffe gye tuli nakisangako ekawempaawo naye gwe binyumya emboozi bulungi nnyo ebifaananyi bye twambalira ku masaati kambabulireko tuddeko emabega mu katambi kankali akasooka nga ngenze mu nnyanja eyo no story tujja gidda musumbula ku ennaku zo sokyakwasika naawe ukimanyi njagala tuddemu tukole life yange okuva ku day one tuleko tulabe wetwagenda ku nnyanja twatuuka ku ssabo lino eryali lisembayo lye baali tugenzeeko lyali lisembayo baatugamba twalina okugulawo amagi okugulawo kando 6 okugulawo colors obugoye obwe colors 3 black white ne red pure red kati netubugula awo netugulayo amadagala amalalala n'ebikomo bye bambala kuno ku bigere bino ebikomo by'emisambwa bye bambala ku bigere ebyo binyeenya ebyendege buli bwotambula byo binyeenya weebiti kati netubigula kati twabitwala eri munda netugula ebbaafu netugula mira endabirwamu netugula empiso n'akatambala akeeru kano ka white ank obwo abasajja abalokole batera okugaba naye womulaba nga agaba akatambala manya oluminati mwerere naye lwaki ate beerimbika mu kifaananyi omuntu ffe tubeesigire nnyo anti ffe Mukama yatuwa gaapu yatuwa ekisa osobola okukikozesa nga bw'oyagala osobola okukikozesa obulungi oba obubi kati ekisa ekyo abantu kye bakozesa ate nabagamba nti sitaani gwakozesa Katonda aba yamulonda Katonda aba yamulonda kati bwe tolaba nze yali omulogo ennyo kati siri muweereza w'amaanyi nnyo kyotegeeza
Sitaani gwakozesa Katonda baamulonda dda. Ezo zenkola za Setaani. Yajja kubba kutta na kuzikiriza. Tasobola kukwata muntu nga nze n'ankozesa. Kati gwe oli mu nsi mwoli naye tomanyi kikyoli. Olaba bwe Stone M enkutunulira bwe nti. Ondabako. Nenkubulira kyoli. Oba ne osalawo okuyimiramu ekyo kyoli. Oyinza okwewuunya. Naye abantu bangi bali mu bulamu nga tamanyi kikyali. Nga ya just alaba obufumbo bwe bwonooneka. Alaba abaana azaala bafa. Waliwo n'omukazi ali mu kulaba video eno. Nga ajjemu embuto ezisukka mu 3. Nga ajjemu nga zivaamu. Ekyo bwe kityo. Embuto zivaamu, sorry. Mbadde nkozesezza olulimi olutali lulungi. Kubanga omuntu nze wekinzigiridde omuntu nga ajjamu kitegeeza yennyini yayagala. Naye ono ye tayagala. Ono ye tayagala. Kubanga ono ajjamu tetutera mumanyirawo. Kati ate waliwo n'omukyalo omulala. Wabula ndowooza let me pray for you. Kubanga bwe sikikola oba osigaza ebbanja ogenda kusanga obuzibu bungi nnyo. Otyo. Kati gobanga olina kyoyitamu kyonna twalayo akaseera kaneeno ozibirize wewombeke mu kubeera kwa Mukama. Nkusabira mu linnya erya Yesu Kristo Mukama akusumulule, kubanga Sitaani akupangidde olukwe olw'okufa, olw'okufiisa abaana nammwe abalina ebirwadde bitategerekeka. Nkusabira Mukama akusumulule. Amiina. Kozi nkiraba abantu bayisitwagolinga bayita mu mbeera wetu bayita wetu bagamba otukubirako video ne muziraba ne muzireka bulesi tetusaba ssente. Tusaba ssente. Ekyo kiva gy'oli muli mutima guno ganti ka supportingeko Pastor Kango n'emitwalo 5 bana emitwalo 10 bana akakadde bana obukadde 10. Bwinga woyagala wana mmotoka twagala bayirawo abantu abalina ku ssente nga oli mugagga Mukama akuwadde omukisa ogufuna ssente. Osobola okuteekako program ku ma TV gano ga mainstream. Osobola okuteerako kola ekintu kyonna kyonna ky'osobola okukola mu bwakabaka bwa Katonda kikole. Enjiri eyo eyongera okutambula. Enjiri eyo eyongera okutambula. Anti oli wajja okubuuliza lwaki temukolagana mmwe ng'abasumba kuba tulabye abasumba abalina media. Lwaki temukolagana nga mmwe abasumba ne mukozesa ezo eza. Kati yende ku media yani yono agamba twewase mbu ab'ekika ky'engo bawasa ab'ekika ky'engo. Agamba atya? Basumba mmwe wamma bantu mmwe abategeera obulungi ennyo temubukikola. Abalokole banatera n'ogamba abantu tebaziika bantu mirambo gisigale nga giwunya. Ne kyemukola kikyamu. Omanyi yagamba abantu n'abagamba nti nno bw'obeera wankima wasoowa enkima. Ate lwaki saakawulira twakawulira mbadde sinakafuna wali na musumba mukulu w'amaanyi ate kati ekyo yakyogera newenkyogerako mba sirimbi Pastor Serwadda omukadde waffe gwe tulabirako ffenna. yakoba atya olwa ssente okyayo ensi yo okutuuka kweyo extent. yagamba atya? Yagamba nti abantu kikkirizibwa okuwasa omuntu nga mweddira omuziro gumu. Kati kankubuulira ekintu kimu. Erinnya eryo mpulidde ly'Abaganda kizira. Kati kankubuuleko ekintu kimu. Kubanga nkimanyi kano ka clip bajja kakutuusaako. Bajja katemamu? Bajja kakutuusaako. Ssente tekutuusaawo ozimba ekisaawe ekyo kizimba ojja kizimba kubanga olina bye wakwata. Naye todda mu kugenda maaso nnyo nakwonoona bantu. Muganda wo asigala muganda wo. Muganda wange asigala muganda wange. Asigala muganda wange. Kati wo supportingidde ekyo olalema supportinga kisiyaga ono. Kati okedde ku makya n'ogamba abooluganda beewase. Ab'ekika kyekimu. Omanyi tuleke kukitwala mbuno yagambye ku kika kyokka. Naye tugezeeko kyongerako mu maaso kubanga alina nabyo byabikkako. Naye ekintu kyakoze si ye gwe mukulembeze waffe gwe twali tumanyi. Bayibuli ega nti mukyuke mudde lyendi nange nadda gye muli. Turn to God.
Mukyoke mujje gyendi nange nadda gye muli naye omukulu tumusabira akyuke adde eri Omukama Katonda kubanga watakikole ajja kasangamu obuzibu. Yasinze oba yali awa kyakulabirako ekyali kyakulabirako. I'm going to look for that ka video omukulu omugamba nakatuteeramu ogenda kamuweereza ngenda kamuweereza kateekemu ka praying n'eddoboozi lye muliwulireko ng'ayogera. Anti kati ogenda kamuteerayo? Nja kanoonya, ngenda kanoonya. Okay. Ngenda kanoonya. Kubanga oyo omusajja alimba nnyo. Ebyo byonna tubikole. Tetutula mu kuteesa kw'ababi naye okosi kuteesa kw'ababi. Olaba Stone M osigala oli Munnayuganda. Ndi Munnayuganda ewatali musango. Ate era osigala nga ndi muntu otegeera. Kati abalokole ekizibu kye tulina twesiriwaza. Ate nga tubalabirako twesiriwaza. Kubanga tukira kusanuka omulokole wakoledde kino ate gundi. Kati kambuuze. Kati gwina njawulo ki akkiriza mu ebyo njawulo ki n'omusumba najja n'akugamba nti Mukama yandaze nga ne basenaawo okwambulula. Bajja bambulula. Abasumba mwayiga okwambulula? Bambulula ssebo nabo. Okwambulula? Bannabbi b'obulimba bambulula abantu mbu. N'akwata omuntu oyo n'akwebakako ng'akwambulula ng'akwambulula mbu akwambulula. Oba nkole ekkanisa. Oyagala nnyo akwa Stone M wetwoge yagala akola sawi kanisa yo si kyangu nnyo. Musinzira ku kyokola ekkanisa? Okusikole kanisa omuntu okukola ekkanisa kati nganze wenkugambye bwemuba nti mutuuka awo nti mwambulula tukituwa nti nali twambulula naye just waliwo abantu abakola ebintu ebyekika bwe kityo abamu kyetwagala nga woogambye nina okubeera nange mubale okwambulula twambulula lwaki omuntu ajja kujja neno ng'alina ekirwadde ekimuluma alina okusera n'okwenjawulo asabe Mukama amuwonye abeera yambuluddwa mu luganda olutuufu. Nzijukira twalinanga ekiti nga bakiyita kyambuluzi nga tukyali mu bulogo naye nabagamba byakalanga nga tukyabijjukira. Kati twakolanga kyetwategeera ekitubayita okwambulula kwe kusaba oli naawonyezebwa oba n'aterera kwe kwogera ekigambo ekyokugamba nti neeyambululako obwavu. Kigambo kya Luganda even omulokole osobola okukikozesa. Osobola okugamba nti tweyambululako obwavu, tweyambulako endwadde, neeyambululako ebyasiba obulamu bwange, neeyambulako zesitegeera bulungi. Osobola okukyogera nekikola ate mu bulungi. Tekirina buzibu. Olaba n'amadagala ago twalibadde tubamente ogakozesa lwako kati gayonooneka. Bagakozesa bubi naye kati ate tulina ekintu kimu kye tulina ekisa kitumala. Ekisa kya Katonda we yayagala ensi ye n'awaayo n'omwana we omubwati ekisa kimala. Wabula naye namutya olina omwana omwo. Kakati tusaba omukulu oyo atereezeemu awo eyo tekyali njiri nammwe abagiwuliriza muliba omuntu akola atya kati ye ng'omuntu nzize wano tugezere wa Pastor Kango. Pastor Kango atandise okusomesa kino kiri kati nze ng'omuntu nkola ntya? Waliwo ebintu by'otasobola kuyiga unless ng'omwoyo wa Mukama akikuyigiriza. Oba oli awo musoma nakwawa eggambo eryo nga ly'ogambye. Nagamba nze olumu omukazi yaŋŋamba nti naye musumba Mukama yagamba temummaŋŋananga. Ne mugamba yakyogera wanagaba abakoliiso 7 olw'okutaano n'olw'omusanvu awo nga ngenda nange obikulawo bannange nga wekyogera. Ne mugamba nti kati nendimusomera okuva waggulu nga n'amala n'akizuula nti Bayibuli egamba nti mummaŋŋananga mukyala n'omwami abafumbeeganiddwa.
era we nsuubira wekiina okuba naye oli akyogera alinga katonda wange no omukazi yali alina sente nga nyingi abeera mu Amerika eyo ng'amanyi okumpaayoko kasente kati nganze nga amanyi n'okwokyayo nayagala okwokya nenkusabira mukama lumu bakwokyeyo akantu ogenda okujja neno ng'obulamu bukyuse ate no bwebakwokya otugamba naye bakwokya tuleeta na bujulizi ate ani yali anjokyezza tebakwokyangako ani anjokya ne banaye lwaki mwokya pasita kango ine mutamwokyayo mutwokyeyo kale tusabire oba enkya keera sawa 3 service etandika sawa 3 enkya ku Sande egwa sawa 6 n'ekitundu enkya Sande katunjalaba waliwo agenda okunkubira ngamba sitoni emukululi waliwo muli bubi naye sebu nakubuzaabuza nakugamba nti pasita wali gindi naye omulaba nga akyayogera takakasa bulungi musumba jo jakena kati muli alira ayogedde erinnya yanjawulo wasi yoyo yoyo jo jakena ne mukyala we Asiya Amoti wafuna gwe weesibako kitegeeza ate mwesibako nti nagamba nze nkola firimu njogerera firimu era firimu zange tuziraga mu kanisa ezo za Christian movie olaga Christian movies badde nabakoledde kale ka war room nenkabaweereza nabakoledde war room firimu zo zisangibwa ku channel ki nina Telegram yange nina YouTube nteekamu linnya lyange era Stone M lyoka VJ Stone nange nja keberako ku VJ Stone nagamba oli subscribing sasa VJ Stone oja subscribing eda kati musumba otuvuddewo kakati njagala kwogerako ku myoyo egyo kati nongenda kukubamuko ku business yo tugenda mu maaso kakati gwe wena ngo olotanye ebirooto by'okwegatta oyina omusajja omwagala owulira naawe weewuunya enjagala gy'omwagalamu ng'omusajja akutuuka ku mutima oyina omukazi omwagala oweewuunya n'engeri gy'omwagalamu oyina okugeza kansooke nkomaawo nkubaagalana omala n'oloota n'okuloota nga weegatta ekiro nga weegatta naye kati emyoyo egyo okimanyi gisibuka mu firimu na nnyimba olaba firimu n'ennyimba ziyina emyoyo olaba kifaananyi fedda nzedda we nasooka okulaba firimu ya Schwarzenegger ng'ataasa omwana we kubagiyita komando gye nasookerako okulaba naye nzijukira abasajja bajja ne bateeka wali ebintu byabwe ne batandika otulaga kati tuyingira otulaga jalibu kintu kyenzijukira kyesirierabira omusajja yaleeta essasi n'alyoka alitunuza bwati mu Schwarzenegger ne lijja ngenda olabira ddala nga livuddemu nga linkubye n'enkoona omutwe ku kisenge omuko wali mafuta byali byakajja ate n'ekirala kubanga ninako waboneka nedda twanywanga soda ekika kyonna nolyanga kusonsomolera ddala mu nnyindo biki ebyo soda ku Christmas ng'omunywa omweraliikirira naye ate ng'omwagala nnyo omwagala omulabika olunaku zinensomala nakuyingira mu maaso n'okola ne bwoti n'olyanga naye kati ekyaliwo bya bulijjo mazzi bya bulijjo kakati ekyo kintu oli akiraba bwatyo bampita kataala nakati wenkyogera mumpita kataala naye mwali mafuta naye mwalimu essasi eryali livaamu okunkuba era ensi yange y'omwoyo akosebwa kyekivula olaba natambulira nnyo mu bubbi amasasi nga gankuba ngayita mu buyisi kati okedde ku makya waliwo akayimba oba kamuyimbi kyoyo naye namusangi magombe wasacula music kati ayimba weyeemoola ali mu buliri watudde ku mukyala wamutuulako engoye zebambadde za bitundutundu kati ako okalaba omwoyo gwa Jezeberi gujja kwambala Jezeberi nembagamba nti mwegendeeze nnyo amannya agaliko ba Queen Gwindi waliwo omukwano gwange nno mulabe nno anzise naye mwegendeze amannya ago
waliwo abagakozesa n'ekigendererwa ekyaddala manyi kyekitegeeza king nga ye amanyi kyekitegeeza akimanyi era alina kyeyakola kati nga nze neyita king just for just naye nga yodi gwenkikopyeko alina ensonga ze kati bayina obuyimba bwabwe bayimba baitha waliwo n'ekyoto ekyanafu omunaku zino naye twakikuba faya ekyanafuwa nkwataako onyirira nnyo bannange kyali kyoto ekyo kyali kiyina amaanyi kyakomyewo ate kyakomyewo kyali kyagenda funa maanyi kati kyakomyewo kati ekyoto ekyo kyali kyagenda in fact kuwummulamu nange mukirabanga ekyokusaaga naye ekyoto kyamaanyi kirina amaanyi kisimba ku nsi y'omukwano ensi y'omukwano ku kisimba kwe kinywa entebe y'omukwano nabagamba ziwaliyo entebe 7 Magombe kinywa ku ntebe y'omukwano amaanyi yalese just kagundi kalinga buno tukolera bukaming soon musa 2 omanyi gundi zayina kuno ku mukutu kati kyekyo kyoyogerako kati ojja kwewuunya lwaki njagala nnyo oluyimba olwo kumbe gali amaanyi gakuyingira galuyingiramu njagala kubasaba mwenna abampuliriza abalaba channel ya Yugenao TV nti twegendereze ebintu bye tukola abaana baffe tubalaga ki kyobalaga kikola kyobalaga kiina kyekigatta ku bulamu bwabwe oba kibatwala mu mwoyo gwa kwaka nga tulonda firimu abantu abaana baffe zibalaba tulina okumanya nti firimu ezirabika alejjukira abaana baagala nnyo firimu ezirimu ebisolosolo naye waliwo firimu nga ebisolosolo ebyo ebirimu nga birina kibiri presentinga ekisolo kyogera bakulaga mu firimu nga kyogera kubanga bakimanyi kubanga nkola anime okusinga anti owulira nkola animation Mufasa wagiraba najiraba Mufasa bagita Lion King the Lion King sajiraba wagiraba buli omwali mwayogera ebisolo byogera embizi zogera kitegeeza ki okiraba bwoti oyinza okutakitegeera naye ebyaddala kibategeeza kyekino kitegeeza ki kubanga ebyaddala emyoyo giyina amaloboozi gyogera watugamba nti n'emiddo gyogera ezimu zolaba nga omuti gwogera buli wolaba ente ng'eyogera embizi ng'eyogera enkoko ng'eyogera ebintu ebyo bimala ne byogerera ddala mu bulamu bwo ate mbabuli ebiri omukisa gw'omuntu ebyo waliwo yabuuzizza ekibuuzo ku YouTube channel n'agamba ate embizi ndoota nnyo embizi aloota embizi buli wooloota embizi mbizi nno baaba waliwo embizi ezakolimirwa ku mulembe gwa Yesu ze z'omu nsiko oba ze zino naffe namwe ze mulyako ze ziri ezaafa mu nnyanja naye olw'okubeera nti no zaakolimirwa bannaye olabye n'akafaananyi k'oyinako ku sikuriini yo nye bannange ninako gundi wange oyo yaani olwo ono Fiedero kyeki lindako ndabe Fiedero oyo Fiedero omusooba mumulaba Fiedero ninako Fiedero omusooba okiyitanga ekyokusaaga kino ekintu oyo ayimba mbadde nno nkebera budde musumba nga tumaliriza wedde ekituufu twagala okusaba abalungi abatuwuliriza nti abaana bammwe mbasunsulire bye bagenda okulaba mu masomero gye tulagayo tetumanyi naye tusabire abaana baffe tuweeweeyo mu maaso g'endagaano ya mukama waffe Yesu Kristo asobole okutuyambako era embeera kubanga embeera tisobola giyitamu ngaffe era kinewunyisiza nnyo kubanga omukulu gw'embeera naye ntambula ne Semyoyo naye nga tamanyi nti naye ali mu nsi y'abasemyoyo kabanga ngamba Namyoyo ebeera nafunafu naye Semyoyo manya myoyo minene misajja ate kati nze musumba nkukoze eki nze njogerera feri nezo action ez'amasasi z'ogambye nina kaseri akali ku Telegram yange era nze sigambye nti ebintu ebyo biraba nga tubiraba tulina okwegendeza tulina okusunsulamu so ezo firimu eri abaana nazombi nnyo kati abaana tubakolere ki tubalage ki abaana tubakolere ki batubalage ki
kubanga tubalaga zino ezammwe ezemulaba ekiro balabe ku pulogulaamu nga zino zitulaba zetuliko. Waliwo ne TV ennungi by the way lwakuba nti sobola ziri komandinga nti eno yennungi naye waliwo TV ng'ejja kwogera ku bakabaka ba Katonda. Mulaba TV ng'ekuba pampanampa ng'ate emala n'ebeerako eriko enjiri ng'emanyiddwa nakumanyirwa nti ya musumba. Manya naye nga tusuulirayo kofa abamu namwe nebatwaliriza ebirowoozo ng'omanya bumanya kati ate era twagala zigenda kira tuzigendako TV wezityo naye ate kati balaba video bweti ngo ate obayisaamu eggaali banaddamu kuyita balekeyo kasafa abo wetuli abayuginawo ate naye kirala bampita kwagala ku bigambo byenjogera ati kubanga n'abantu abamu babyagala bali ku channel zaabwe kati batampite bebamanyi. Amina. Musumba siibula nga nsiibula myaka byenjagala okusembyayo okwogerako. Ekisookera ddala kiki naye baba waliwo ekikujjidde kiina kyazze nga emessage enkulu naye ekizibu ekiri abatulaba kuyuginaawo njagala kubebaza basaba musubscribinge mulaikinge munkubireko ku namba yange eri 7792 300 41 7792 300 41 ng'olina kyonna ekibuuzo kyoyagala okumbuuzaako wali yagadde okubaako nekyokola ku lw'obuweereza buno bwa Believers on the Rock kuba twagala kugula ttaka kikole. Waliwo omukwano gwange omu yankubira n'angamba Musumba Kango konze wangi nkulaba nnyo era nkwagala nnyo nkusindikiddeyo ku ssente nange ntaapinga emafuta ag'okuzimba nansindikirayo $1,000 mu 10. Nezijjako webale nnyo webali era weyampereza omutwalo gwogwo nengupostinga ku Pride Bank nengupostingayo otereka n'aba Pride ne Centenary nkozesa banka 2 ezo nenziterekayo era zezimu kuzasookera ddala mu kugula ettaka ate ne weruba 10 tulusiima kuba nti tuluyina wolugatta ku mutwalo guba gufuuse gumu 10 so bwekityo wekiri. Twagala kubasiibula awantu awo kangende netegereze bulungi nnyo then nzije njogerewo wemba nga dhali okwogerawo ne batukubya emiggo banimala ebbanga temundabako. Ogenda kukola research. Ndakola research sobola okweteekateeka bulungi nnyo njogerewo so tubebaza okubeera nga mutulaba n'okutugoberera. Amina. Tukoyanziza Musumba bwetwe tutambudde nze Stone MC wa Fox webale kutwagala ffe ng'aba Yuginaawo TV tubasaba mwongere okusubscribinga tujja kuba tubaleetera emboozi zifaanaganako bwe ziti tusinkane omulundi oguddako weekuumire ku channel. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya kati bugu mulita